Buterevu nnyo kyali mu program espebiri China nange Moses Wamala abali ku time gagadde program espebiri abagira banjira ka second of course anonya kifo cha female national youth MP yes mwaka 2026 mukuse kabira Dennis Dr. Lawrence Muganga DVC Academic Affairs Victoria University mkulana kwoli owolipo ayagala no ntebe ya Busiro South Kansala Juma Kabotongo that is musajja wekabo weyo Hassan Chirumira katika mu South Katerega Julius good president we Makerere nkakaza nayo kwoli olaba engineer Ronald bali mwezo mpeza kamesi nonga nti mukuru wa Tarwega mukaku mukulabire honorable Mike Mabike manager wa team ya of course Ponsubuga ne Kenneth Poka kande bakuru baka bamwembulabe era nzikiriza nti dala kitufu ebigabye twogera no binde to file ya manje ebigenda okuteeka kugwanga Uganda bwengedde mukumulako mukuru Samuel Tarwega mukaku ne simbuzi z'ekibuzo kyetaga okutegeera the reconciliation sakuni dialogue mu kibina mu bina ebyobufuzi okusinga ddala government ensonga enize ebatawanya emyaka egiwerera ddala okwongera okutegeera ddala kitufu basobola okukkaanya saako n'okukwatagana in case waliwo obumulumulu obaddewo ensonga ya ticket oba okukwata ekibiina kya National Unity Platform bendera kyaleetedde ddala obuzibu nekireeta ba independents abawerako wabula gye biggweredde ng'abamu akakiiko oba n'abakulembeze mu kibiina bagenze maaso okubeera nga batuula n'abo abasazeewo okubeera ba independents nga nominations tezinatandika ez'abaka ba parliament njagedde okumanya singa Samuel Tarwega mukaku asabibwa abakulembeze b'ekibiina ne bamugamba eyaweereddwa kadi at least tumukkirize ajje ng'ekibiina tumusindike tumuwagire asobola okukikola ndoza twanukula ekyo Henry osobola okugamba nti ddala kituufu osseeyo n'amanyi go gonna National Unity Platform mutwe yaweereddwa flag mu Lubaga South goba owagira singa ekibiina kisalawo bwekityo okusookera ddala okusalawo kw'ekibiina kwennyini kwe twalimu okugaba kaadi process y'okukkaanya yaliwo nga bwenvudde wano nga nkinyonnyodde era bwekinyonnyoddwa emirundi gyonna nti mu bantu 8 abaali beesimbyewo 2 bwe baayitibwa ng'era oluusi omuntu wagala neewandisiza naye sikyabirimu bo 2 baabyejjamu nga tebanyonnyodde tebakoze kye naye tebajja mu process y'ekibiina omukaaga ogwajja 4 ne bagamba nti tulabye nga munnaffe Samuel Walter Mukaku Lubega ayina kyatusingako naffe tulina credentials nungi naye tusobola okuzanya role endala naye munnaffe nga mwami Mukasa Rosias ye yagamba buga nti nze ebyo nze ninda tiketi yange kugifuna kuva wa mwami Lubongoya era indeed kyatiisa nnyo abantu naye baali tebalowoozezza nti kinaabeera bwe kiti naddala byagamba nti ye yagifikisinze ebiri yawaayo dda kyateeka okuwaayo kati abantu balaba bulabira nga shock nti ekibiina nakyo kyakkiriza okwesiiga embeera omulabulu gyagamba untenable okweteeka mu untenable situation naye ebibaddewo ba people bakulaze nti tusobola okuba bangi ne wabaawo okukkaanya era gye bufa bukoma ba people ekyo bakimanyi kyobola batugenda mu kulonda mu bululu wabeerawo era abakosebwa naye kasabeerawo amazima obwenkanya n'obwerufu obumala buyinza obutaba 100 ku 100 naye obumala ku nsonga eyo eba eri mu ddiiro abantu bamala ne bakakkana ate n'ekibiina oba obukulembeze obuba buliwo bwe buba nga bwandyagadde ekyo okukifuna bukikola mu budde bwakyo obutuufu kyova olaba nti ffe ndowooza najja kwononga nti tuwandiise okwemulugunya kwaffe nze nali mpandiika kwa 2 ninda abakulu kye banaaba bakoze eki bagambye obugumiikiriza obwo buba butegeeza nti tuli ready okuba okwogeraganya naye gwe kikutteko nga omwemulugunyizaako ne gwemulugunyirizza bwe babeera nga tebabitutte nga nsonga abantu bamaliriza basazeewo ebyokukola bo nga bo njagala okuwa ekyokulabirako
mu 1980 bwaliwo akalulu obutagwa bulungi ate nga abantu bajja babuulirwa ne balabulwa eyasinga okubalabula no yali president Museveni naye ne bamwamisa mwogerere bo only that baali ba democrats abatakwata mayinja oba kukwata mundu bagambanga mwami Obote mwami Muwanga n'abalala bwe munaakola ebintu bino ebitajja abantu tujja kuwalizibwa okukwata ekkubo ki neddala era njagala okubuulira abantu kasewabulawo some level ey'obwenkanya ey'amazima n'ey'obwerufu abantu bagwa eddalu batuuka basobola n'okugamba nti kale ekiba kibi obulamu ne bwe kitutegeeza bulamu bwaffe kukola kigenda omukulembeze kyewandibadde okola bantu butabatuusa mu ekyo kakati mu bino ebyebibiina abantu basobola okuga nti okay bwe mukoze nga wali ekyaddondo bagamba bwe mukoze basebo omuntu mumumye ne tiketi omuntu mumukoze ne bwe muti ne baga nti kale katugende kasaffe kati ffe kooti oba okitegete kuba ekyo kiri mu ngalo zaabwe naye nga bwe ŋŋambye ekyo tukireke kuba bapipa bamanyi ekyokukola tutunuulire tuvudde tutya wano okugenda mu maaso ate tutunule n'omukisa gwe tulina nti all is not lost kubanga era bapipa bennyini be bagenda okukola kye bayita redress court of appeal be bapipa bapipa kiri mu ngalo ki mu ngalo zaabwe be bamanyi abafunye tiketi nga tebasaanidde be bamanyi abafunye tiketi nga basaanidde ate be bamanyi ne struggle yabwe gye baagala ogikola ki ogitwala era be basinga okukosebwa bwajjawo okutongojjera mu kisiira ky'okukola ki ky'okwenunula boolwa okwagala okyanguya oba okyanguyiriza nti buli kadde ke bamala nga bali mu mbeera enyigirizibwa bajja kukola muntu byotasuubira kusuubira gamba bajja kuleeta abantu enjasabiggu abantu abateerya ntama abantu bebalowooza nti yes tugambye kakati twagala mwami Kyagulanyi ye president bano be bamemba ba parliament betumuwadde tugambye Buganda evuddemu bano na bano mukaaku akulembedde abeerubaga ate tumwagala abeere nga ebyo byayogera byagenda n'okuyamba parliament ekola ki eddako wulira essanyu bannayuganda n'abantu ba Buganda n'abantu ba Kampala oyina kale katutwalenga Kampala oyina bamemba ba parliament 10 bogenda okuleeta 10 bogenda okuleeta naye nga mu ttiimu yaabwe oyina abasajja nga Lubega Samuel Walter mukaaku Lubega ayogera wano oyina abasajja nga the honorable Mabike Seninde yali omusajja omutono n'ayogera parliament n'ekankana oyina abasajja nga the honorable Sulaiman Kidandala okusooka baba bakulaze nti wakolamu ensobi naye tebakunyiigidde kuba nawe oli mwana waabwe ate bakyayagala revolution yaabwe egende mu maaso oyina abasajja nga Kenneth Poka Kandi oba tokoze omulimu gwa bbeeyi baba tebategeeza nti mwami Ssenyonyi siwa mbala naye mubembala wabaawo asinza ki embala babeera balina kye bagambye mu season eno twagala seasoned players abafaanana bwe mbadde buyi byakulabirako sigamba nti bapipa naye nze ng'erubaga mmanyi bulungi bapipa kye bakoze eki kye basazeewo kiki ekyaleetedde abaali mu DP block abamu okumibwa card oba ticket rather nze saakirowooza nti babamidde ku bya DP block wabula ate era yakikoze era ebyo byebibuuzo byamaliriza nabyo nze saalowooza nti abantu abatayisiddwa mu bwenkanya oba abalabise nti okusunsula kwazeemu amancoolo nga bwe nkugambye kati bafuuligaga nti aze tiketi nja kugijja eri buba nateekayo dde omusimbi gwange sirowooza nti ekyaleese ekyerubaga kyali wa DP block saagala era kukkiriza nti ekyatuusiza okubeera ni mwami Sulaiman Kidandala National Organizing Secretary wa NUP era akoze okuzimba structure zonna ekyamumisiza yadde wa DP block saagala kukkiriza ekyo saagala kukkiriza nti sajja lyabeni yammiddwa lwakubeera kubanga yaliko memba wa DP block oba mwami Mabike bwe bali awamu ne mwami Kyagulanyi ku treason ku bigambo bya Arua betwajja mu mukomera nga n'ensi yonna eraba eggulu mu barracks nze ndowooza
nti eyayagadde okukola omuvuyo ogwo yalowoozezza nti bw'akuba bano abasajja eŋŋwaŋŋuli ab'amaanyi ayinza okufuna essanyu nga bali ye abamanyi wajja essanyu eryo n'ava ku bigendererwa byaki bya revolution. Naye eyo nga bwe ŋŋambye nze sikyayagala kwogera nnyo ku ebyo, njagala kugenda maaso kuba bapipo bategedde dde eddagala bwe balinoga, bapipo bategedde dde ekyokukola. Naye bwe babanga bannaffe abamu omanyi oyinza okweteeka mu mbeera ekususpecting ekintu so nga si kyewakoze eki si kyewagendedde. Nze ekyomukisa omulungi era saagala kulowooza nti mukwano gwange muto wange menti wange Mwami Kyagulanyi yali even part of that, kubanga ate nze gwe namanyanga tuva ekyaddondo tuuto Jinja East tuuto Bugiri tuuto Arua tuuto wa Muzanira mbadde mumanyi abantu bantu bagenda musuulira ekibiina abakoze ebintu ebyo honorable. Era saagala bamusuulire ekibiina, saagala bamusuulire ekibiina, tuteekwa okwanguwa amangu okutereeza obulwadde obuliwo. Ne bwe tunaabanga ffe abamu tetwesimbyewo ku tiketi ya kibiina ekyo, nga nze bwe ngenda okutesimba ku tiketi ya kibiina ekyo, tulina okukola kyonna okulaba tuyamba NUP okuterera naye naddala tuyamba people power. Wali osinkanye honorable Kyagulanyi after the backen eriwo wali omuzzeemuko omusinkana ono mukubira akasimu mwogezganyemuko ku nsonga zino. Ekyo ekibuuzo kisanagenda wenze abamu bandaba wali ekyaddondo nga ngenzewo nga balowooza nti ayo ndowooza yayisiddwa bubi naye nga ngenze kubanga waliwo intelligence piece of intelligence gye nali ndowooza nti His Excellency President Kyagulanyi agenda okuddako yali agyetaaga ye nga sigiyisiza abantu balala. Nze ne Kyagulanyi ne bwe ngamba kati nti njagala genda Magere mba nsobola okutuukayo because tuyise mu bingi, aba ensi yonna ekimanyi tuyise mu bingi, ate buno obuntu obutono tebutujja ffe ku kigenderero. Naye ekiyinza okubaawo nti kati alina NUP erina bwevuzeemu ebintu byayo, naye tekitegeeza nti ate nze sisobola kuwa buyambi ne people power engazi omuli abajeema omuli aba DP omuli aba FDC omuli abatalina bibiina omuli abava mu NRM. People power by and large tesobola kuyamba kulaba nti ensobi NUP zeekola ate bayamba okulaba nti tezifuuka nsobi za revolution. Era ekyo kyenjagala okuteeka kesira ng'ogyeko okuba nti tumaze okubuulira abantu bwe ngenda okwesimbawo era n'obutabalekanga mugudde eri nakugamba nti ki nkyali ku cause, ngenda kulaba nnyo nti tukwatagana ne bannabibiina bano bonna ne ba presidential candidates bano bonna abeesimbyewo naddala nga bagamba nti bavuganya nkola mbi eya gavumenti eno ne Mwami Museveni, ng'era nga bagamba nti Emmanuel Kanyunyunsi erabika eyajja mu ggwanga n'esenkenya ne state ne institutions zaffe esaana enveewo n'abakongozi baayo. Kasaba banga boogera ekyo ngenda kulaba nti tukolagana nabo bayambe nnyo ne mukwano gwange Mwami Kyagulanyi akulembedde side eno eri mu NUP okulaba nti tetukuba revolution kibu. DP gye wava erina move ya Komaweka simanyi kyogyogerako wandyagadde okuddayo ewaka. Kasi abagyogera nga bagyogera genuinely bomba mmanyi. Naye nga bwe nagambye saagala kunteeka mu kakutiya keeri erimu omuyini ogwa yero bantwale ew'Emmanuel Kanyunyunsi. Njagala nnyo aboogera nga bali genuine mbamanyi wano mu Lubaga South bayitirivu era bwe bamu abafiirawo bagamba wadde ffe twali tetwagenda mu NUP naye twasigala tuliba people power. Naye tulowooza nti Samuel Walter Mukakulubega ye leader gw'otunula anaasobola okuyamba ne Mwami Kyagulanyi, anaasobola okuyamba ne balwanyi banne okulaba ntufuna obunonozi obwo. So aba bantu bangi tebali wanooka, bali Mawokoteri gyenzaalibwa, bali Busoga gye tubadde tukolera emirimu, bali kakali twafiiriddwa Mukulu Kasheja abadde wa revolution okuva nze we natandika okulaba Muzeeyi Ssemwogere ne Mukulu Kasheja ne Byanyima nga babeera abantu basatu bwe bati. Yatufuddeko Membalala wali ye yabadde alina petrol station ezaatuuka ne zikubibwa gavumenti eno ngeze nga bakuba ne ranches za Mwami omugenzi Byanyima jjajjaffe oba kitaffe. Naye Muzeeyi Kasheja olwafudde wenkulabe Mwami Mama Makumbi yakutte essimu n'agamba nti mu bantu bonna nteekwa okusooka kubikira Mwami Samuel Walter Mukakulubega era nandyagadde ojja oziike. Njagala nnyo okugenda okuziika Mukulu Kasheja because mulabye ebbanga lyonna nga is a genuine fighter, is a genuine revolutionary. Newandibadde kati nze ndi mu NUP naye kikulaga nti olulira tulina lumu,
entegera y'ebyobununuzi tugitegerera wamu abaana abamukulu Kashiija abazzukulu abaana be yayola awaka nga yabafuna bufunye eno Buganda n'awalala bonna bankubidde amasimu ne bagamba Mwami Lubega n'abalala bawandiise ku mikutu Mwami Lubega osaana ojjo obeere wano lwaki bakikola bwe batyo kuba bamanyi koozi yaffe eriki ekitugatta ikoozi nze siri munyankole siri kintu kirala ne lwaki balowooza nti Lubega asaanidde okubeerawo bwekityo era enkya bona okiraba nga embeera bwetyo oba eri mu Nuupu oba eri luddawa ne kwaba balowooza nti bebagabye tiketi ya Mancholo ojja kubala waliwo ekirabo batuuka ne bagamba naye wano Lubega yayimirirawo kino kyaliwo mu Arua bwe batakimanyi sawa yatuuka nga basajja bamenya kuwagala kumenya baana bato ng'ateekwa okujja mu kiseera ekyo saa 8:30 ogw'ekiro Samuel Walter Mukaakulu Lubega Sulaiman Kidandala ne Moses Katabu ali wano mu Kampala Central ewa finance Mwami Lubowa Henry nga ffe tuteekwa okubeerawo kati ffe mu revolution tetweteekamu bintu bampisiza bwe bati bakoze no kubanga ebaamu n'okusoomooza kuba kuki mbadde manyi nti muddabuzi wa bbali ne mutagenda ate maaso kukubeera nga kumwesimbawo okujjako ng'ozze wa bbali era bw'odda wa bbali ng'olina lessons oyagala banno bayige naye sikusuulawo nsonga eyo wakiraba wabiriwo okugamba nti enkwata y'omulimu gwe Hoima nga banaffe baga nti naffe mutuwe kintu kikwatemu mukulembedde biri ebirala naffe tulina amagezi gaffe twaga nno bannaye oluusi ensonga zino naddeza obuno tozikwata bwotyo naye ffe kyetujja okukola tujja baba moral support tujja kunabasindikira amagye gaffe agamu naye ate twagadde nammwe mupime kyemusobola okukola bwe twaviire Hoima ng'abatuufu bategeereddwa si kugamba bali nti baali basudde revolution bagitunze naye nabo balowooza nti bwe babikwatanga be balowooza obululu twabulina Hoima ababuwagizi twabulina naye kyetutasobola kukola kwe kukola ebintu ebyo bitegeeza okukyusa era kyobola nti akalulu ako katulemera naye yali lesson nene era wawulira eggwanga linanga ligandi banaye lwaki tetukoze nga bwe tubadde tukola eri so lessons zayigibwa nakati mu kiseera kino ku myezi ena gye tulina there are lessons eza Hoima ne lessons ezabiri ne lessons ezetubadde mu bululu bw'Abamwami Kizza Besigye zetusobola okusinziirako nituga nti all is not lost kyebudde kugamba and look at my lips gwantunuulira Samuel Walter Mukaakulu Lubega is not done as long as nkyassa beera mugumu yonna gy'oli nti nja kubeerawo okulaba the people power revolution egenda miles zeteekwa okugenda era njagala okubuulira nze ngenda kukola nnyo kakati ennaku zino ndi bulungi kasate bampadde tiketi sirina binsiba njagenda njogere ne bamukulu Kizza Besigye ne bamukulu Mugisha Muntu ne bamukulu Asumani Basalirwa ne bamukulu Otunu ne bakulu abalala njagenda njogere nabo ne bamukulu Mwirupo abantu bonna bwe tubadde nabo okulaba nti ffenna tukola kipooli wamu nga Kyagulanyi tuli makati tusobola okulaba tuggusa revolution eno ogw'omulimu gwampuliriza oweeyo oyinza okuba tolina busobozi obwo naye nze mbulina nga former presidential candidate nga abadde akulembera reunion zizonna nga abadde principal mu DP block ate nenjitwala mu Nuupu nga abadde omukulembeze era ow'okuntiko mu Nuupu ate era omukulembeze ow'ensibo ow'omusingi mu people power ekyo nkisobola bwe nvunanyizibwa bwe nina gwe bw'oyinza okuba nga tobusobola I will do my level best onasobola okukikola ng'olina ne Lubaga South focus on Lubaga South ogateeko n'okulaba ng'okwanagaba ate bwe siikikolega ninagamba abantu be Lubaga South Mukaaku natandika dde okukiikira Lubaga South ntya nze mubakawo nti ekibadde kibeerawo ofuna omuntu omu nga bamuyise Honorable Nambooze ng'ali mu Greater Mukono ng'ali mu Buganda nga balimu abantu 3, 4, 5, 10 bogamba nti abo ba MP bambala ku mulundi guno nalayira nenga nja kuyita mu reunions nja kuyita mu by elections nja kuyita mu njiri nja kuyita mu maanyi gange wadde siri mugagga kiri awo nja kuyita maanyi gange okulaba tufuna ababaka abasoboka ku 97 kya Buganda waki tufuneko ababaka oba 6 oba 7 nga ababaka abo beebo abantu be balowooza nti be bagwanidde omulimu ogw'obununuzi bagwanidde omulimu gw'okutuusa olubimbi luno ne ngamba njagenda e Busoga
bulijjo wano obadde ompita nga tondaba ndi Busoga baino nga bagamba kati gwe constituency omusajja ali muno bazina budodi nono n'abalala ambulance bazese ne baga dot of ayo ne sima kyetuliko sijja akafubutuko omanyi Kiptegei kiyakoze ne Kiproti sijja akafubutuko osobola n'okuleka muno n'agiranga kulembedde naye bw'otuuka ekiseera osobola n'okubreakinga your record njagala kubreakinga my record our record wane Lubaga South Lubaga South takwewunyisanga ng'akoze Kyaddondo kyeyakola obukusingawo abantu balayidde mu butale abantu balayidde eyo mu ghetto zaffe zonna okuva Nateete okuva mu Mbaawo okujja mu Nanfuka okujja na Lukolongo okujja mu Kabaawo okujja mu Sembule okutuukira ddala wano Betania wano Nsiike okujja kakati wano mu Kasumba ghetto zaffe zonna eri mu Kasenyi okudde Nyanama balayidde baagala mubaka this time round asobola okubanga leader mu parliament asobola okubanga anaggusa eddoboozi lyabwe bakaabye ekimala anasobola okubanga tagenda wali kuyisa bivulu nakuteeseza mu corridor wabula ng'asobola okuteesa ensonga ku dispatch box ng'ate alina n'obwongo obusunsula ensonga n'atebuka amateeka amabi n'atebuka ebiteeso ebibi ate n'abalwanirako nga bwekitegeeza kuyiwa omubiri asobola okubayiwako bo bamulabye Arua bamulabye e Busoga bamulabye e Rukunjiri bamulabye Ekyotera bamulabye mu ntalo zonna ez'enjawulo bamulabye mu Kalulu ka Ssemwogerere bamulabye mu Kasebaala bamulabye mu Kasebagala bamanyi nti oyo kati ali tested enough. NUP yafiiriddwa obutakuwa ticket mu Lubaga South yakoze loss tennafiirwa okusooka bakimanyi nti mu kiseera kino ndi allied member of the NUP ne bwe naba nesimbyewo ku independence bakimanyi nti ndi leaning NUP leaning bakimanyi ndi wa DP block leaning ndi wa DP block leaning bakimanyi nti ndi Nkoba Zambogo bakimanyi nti ndi freedom fighter NUP fiiriddwa ki ngabola wa DP bwetafiira ku Kyagulanyi of course the big debate is coming very soon doza mwekemu okuva kati of course studio C twagitegese dda tujja tandika n'ab'e Lubaga South bonna tukyalina kyetwagala okusooka okumaliriza then the big debate ejja ddala okufocusing eddala ku Lubaga South naye nkyayagala okumaliriza ne Samuel Walter Lubega Mukaako katukomewo ekitunda ekisembayo tovaawo wewawumbaniriza nnyo mu kitundu kyaffe kino ekisembayo ddala mu programu esibebiri okutunuulira ensonga of course wenatuuse mu Lubaga South oba okugyetooloola ndi ku ground nnyo era njagala buli debate tetugenda okukola teri kibuzo kye tutagenda kubuza kiri oba kitali relevant ebimu ebidescribinga Lubaga South awamu wenkyatadde focus Kabowa of course bw'otuuka yinza okulowooza nti oli mu district etali oba yeewala ennyo naye mu mboozi zinyo zitugenda okubeera nga tukuleetera the forgotten areas oba ebitundu omuntu byayinza okugamba nti biyinza okuba nga birimu ku ebyo ebyerabirwa bukyanga bukulembeza bubeerawo otuuka ekabowa ekikwaniriza yenfuufu ey'oluguudo ogenda ddala paka emyala egiwunya of course abasinga abakyala abatundira ebintu byabwe ku kkubo abakola abafumba emmere abakola ebintu ebitali bimu bali forced okubeera nga balekawo bizinesi zaabwe olw'enfuufu eyo era bw'otuukayo n'abakola oba basika capati ojja kulaba nti ku makubo batono nnyo tebettanirawo so Kabowa y'omu ku ebyo ebitundu ebiri mu Kampala mu kibuga wakati ng'enkuba bw'eba etonye oyinza okubeera nga ddala kituufu tewetaaga na kubawo ekifaananyi okiweereza abantu bakakasa nti ddala kituufu ono Kampala emyala ky'emyala okuwunya kyo nkikugambyeko ne siwage okubeera nga obuzibu bulala nnyo ensonga y'amakubo agali impassable ensonga mpitirivu nnyo ze nalabye awo kane focus tukyagitadde nnyo ku ebitundu ebiriraanye wano ekibuga Kampala okwongera okutegera abesimbyewo biki bye bagenda okubeera nga bagonjoola ebizibu ebibwe bityo ensonga endala yes the accessibility to the city inzo okubeera nga kumpi nnyo n'ekibuga naye ebimu nayogeddeko nabuziba Uber ne Gune kibatiisa okugendayo nsonga era ya kkubo ensonga ly'ekkubo eryo nayo nsonga nkulu nnyo okutandika ku muzikiti gwa Dunia Chorus wakoma
eri ne beeyongera ddala ekiragira ddala kituufu kiyinza okuba nga abantu babeerabira wala ebitundu byotuukamu ekiro ng'amasannyalaze tewali n'enjogera n'abatuuze nanga nti afuta bamaze n'ennaku eziwera ddala 3 nga tebalina amasannyalaze basulira ddala mu kibululu ne weebuuza waddala kituufu eriyo obukulembeze oba teri bw'ogenda mu bitundu ebitali bimu okweyongerera ddala okusaasaana byajja okulaba mu big debate era okutegeera ddala kituufu abeesimbyewo embavu bazirina ebizibu bitegeera era solutions bazirina kyetugenda okubeera nga sigenda kubbira ku sabubweta lubegamuka ku bibuuzo naye ate njagala naye ampe endowooza of course abamu nze mbakyaza Habibu Bwembo namukyaza ne Samubweta lubegamukaku nze mukyaza okwongera okuteeka focus ku Lubaga South njagala tutandike kati tujja okubeera nga tutunuulira serious questions era tuyinza mmale okubeera nga munominating bakakiiko byokulonda kakkirize ddala kituufu bano be basuusuddwa era bakkiriziddwa okubeera nga ne bannange bano abafunye tiketi mu mbeera ze mugenda bayita tewali gwe tutagenda kuyita mwatandise dde okwogera nabo kubanze kati nzikiriza nze nakkiriza eno yembeera ebyamba okutegeera omukulembeze very good era abantu nanyongera bakakasa nti omuntu oba tamulabe ku program sebiri balina okuteekawo ebibuuzo biyitirivu nnyo kubanga okkiriza Habibu bakkiriza like Nasolo n'abalala bonna Mukasalosius babeera nga mutegeera ebizibu nga ffe bannamuli bwe tubiraba wansi eyo ne muwa solutions abantu kwata muzi waffe kyongera okuleetawo ekifaananyi kikakasa ddala kituufu mugwanira obukulembeze naye naawe sooka olage Bannalubaga South ekkubo erya Kabowa of course olitegeera n'okwengera wankulu kukuwa ensonga y'emyala biyinza okuba nze na bizibu bimu bitono nnyo bye sinnalaba ng'ebirala bikyali biyitirivu nnyo biriwo ebisoomooza Bannalubaga South ebyenkizo ekisookera ddala okusoomooza nikula nti obeera n'omukulembeze naye nga either deliberately asalawo okudoojinga platforms ezamuyambye okuinteractinga n'abantu oba olw'ebizibu bye byayewulira munda nga tayagala ategeerebwe bulungi bw'abanga platforms zino azigaana ne mu kiseera kino kijja kubanga kitegeeza ne mu parliament ogenda kwongera kukolayo kwagaagaza kikojogo team mu parliament mu kifo ky'okukendeeza Lubaga South ekizibu ky'obukulembeze ekizibu ky'obukulembeze twagala member of parliament really wane Lubaga South abantu lwaki n'abatali be Lubaga naye n'abawala bagana Lubaga eba yeteekwa okuba enkulungo yeteekwa okuba akasongezo ka obukulembeze abantu bagala omubaka gwe tuyita kiboko ya uchafu kiboko ya uchafu yoyo member of parliament agenda mu parliament n'akola omulimu gw'okuteesa amateeka nga teyeerya ntama okuteesa policies n'akola oversight ku government n'engeri gyeddukanyamu omulimu gwa government services n'akola okulaba nti aziiza amateeka amabi okugunda abantu be ate n'ateesa ku national budget okulaba ebitundu ebinagabana Lubaga KCCA sente zenefuna okuva mu gavumenti ya wakati ne Lubaga division sente zenefuna naye baagala member of parliament era asobola okujjako mu lukiiko lwa KCCA n'afuuka kiboko ya uchafu okusooka n'ababbirako n'ababuulira biki byateeseza na biki ebijja na biki ebize n'ababuusa ku birimba oluusi ebiva mu baminisita ba gavumenti nga bwe ngenda okubulyayo ekintu kimu ekyokubiri najja ne ku division kubanga omulimu ogwo abantu tebakimanyi buli member of parliament waali abeera ex officio wa local government council nti ateekwa okutuulako mu nkiiko ezo n'amanya n'obuzibu bwe buli n'enteesa yaabwe n'abayamba okugisitula ekyokubiri n'ayamba abantu okutegeera nti bano balina bye bateesa nga babikkirira yagenda n'ababikkula mu ba people ate era n'ayamba okubakwataganya ne baki ne ba people ne kuba nti ebiteesebwa bigenda kuyamba okutwala services mu bantu akati wano mu Lubaga South emyaka kati kumpi 20 tewali kiboko ya uchafu tuwali kiboko ya uchafu abantu bagala okulaba member of parliament no nonsense ku nsonga mu parliament ku nsonga mu nkiiko za local government ne ku nsonga z'okutegeeza abantu bye bateekeddwa okufuna naye abakulembeze batakoze ki bye batabawadde ekyokubiri n'okuleeta solutions oyinza okukyewuunya olwaliro mu Lubaga South
nga sinayogera ku kigambo ky'ekabowa mwe baalaze abantu abali ebikuta eby'amatooke ebikuta by'amatooke bali mu covid tebalina mmere bakazi batu n'abaana batu tebalina buyambi abantu basobola okubadduukirira singa wabaddewo okukunga community naye ne gavumenti byerimbye abantu tewali agiteeka ku nninga eyagamba nti tugenda gaba mmere abantu balese mu lockdown technically abamu eggwanga erimu liri mu lockdown technically eggwanga eddala ekitundu ekinene kikosebwa kafyu ate abagagga tebakwatibwa kafyu tebali mu lockdown obwo butali bwenkanya bwankole lwaki ofuula bannayuganda ababona mu kibuga Kampala mu Lubaga South mu muwendo omunene bwe gutyo households nozifuula second class citizens third class or fifth class beetaaga omuntu ng'alina omumwa beetaaga omuntu ng'ayimirira ku magulu ge beetaaga omuntu ng'asobola okulowooza ku biruma abantu ennaku zino waliwo oluyimba olugamba nti ebyo biruma abayaayi ebyo bye biruma abayaayi bw'obanga onootwala nti abayaayi be babafuuliddwa ba second class citizens mu ggwanga lyabwe nawano mu Kampala mu Lubaga South abantu b'e Lubaga South baagala omuntu nga bw'ayogera mu Lubaga South aba akiikidde n'owa Lubaga North aba akiikidde n'ow'e Kawempe aba akiikidde Buganda ensonga za Ssaabasajja Kabaka wa Buganda zatugamba ebintu ebiruma abayaaye fe ab'omu Buganda bwengamba abayaaye yenjogera eriwo ennaku zino ebiruma abantu abanyigiriziddwa mu Buganda byetaaga okubaako omubaka nga bw'ateesa ne mu lukiiko emmenga agenda nga ex officio Ssaabasajja taggalangawo bamemba ba parliament mu Kampala mu Buganda okujja okubeera mu lukiiko lw'emmengo waakiri okutuula mu kibanyi ne wali mulimu ebifo mwe babawa okulaga nti Buganda ne Uganda tuli linked ebizibu byaffe bingi biri wamu atusobola okubaako kyetuyamba eri eggwanga kyali kibeerawo ku mulembe gy'abaddamayano Lubega tokyakiraba ku mulundi guno abantu bagenda wali mu lukiiko emmengo nga bagenze nga kuyisa buyisa kubala abantu nabo babadde wali nze Samuel Lubega Nkobaza Mbogo omusajja yalwanira okulaba nti CBS bagiwa omukulu ne zino TVs ne airwaves ne ziggulwawo olwekyo nenyambale Museveni okugamba nti leero nange akalulu ka 2021 njakatandikira ku CBS lwaki nga teyali akuba ne military police yeneti yange okugamba nti omulongoti gw'ekololo gujjudde kyatwala bwongo bwange bwongo bwa Mwami Kakande bwongo bwa Mabikke bwongo bwa bannaffe abaali mu Nkobaza Mbogo n'abaali mu UID okugamba nti tuteekwa okulwanira airwaves zigulwewo si ya Kato yekka gye bayitanga Ssanyu si ya Mike Pike yokka gye bayitanga Capital FM William Pike. Yes, olwaliro webuuza nti kati omulongoti bagwongeddeko extensions antena okusobola okujjako no naye kitwala a visionary leader okukola ekyo gwokimanyi nti Mwami Museveni kati aleese olugezigezi okubba obutale awadde abantu be yateekayo through Kitata through Kayihura n'abala ne babamba obutale bwe Nateete ne babamba obutale bwe Kibuye okuleeta mu administration ez'enjawulo akatale ke Nateete example babadde ebyo byonna byayogeddeko abantu babagunda abadde abimanyi naye ng'asirise kubanga nga abantu be yateekayo bakyalya ate kati agamba bateeka okufuna compensation nga bamaze okugunda abantu okubalumya okubatta n'okubanyigiriza n'okubabba sente ate kati ayagala kubawa compensation azannya katemba w'ebyobufuzi mu kalulu takomye ku ekyo ayamba abantu be abagendayo nga babbi agenda bawa compensation bibadde wano mu kibuga wonna oli ajja n'agamba gundi bamuwe bwe bati bamucompensating bwe bati oba Centenary Park oba zino ze tuyita abattoirs n'ebirala lufula akatani agandi nkawadde kubanga baboogeddeko nnyo tubamanyi nkawadde basajja balaba nkawadde gundi ye yamulonze abantu bakoze na democratic vote okuyita mu normal procurement ezalagirwa ensi namukakawo nagamba nti oyo mukati yajja okuzimba ekisaawe kyawa kyena kivubu n'akimuleraga nti alina ssente najja n'akwata Bugwe n'amuteekako obuyumba n'abuseera ate kati mwajja ssente ezigenda okuzimba ekisaawe nange nandisobodde okukikola mukaako
n'omulala yandisobola okikola ne mwandikibwadde abakatoliki bandikikoze namirembe yandikikoze oba obwakabaka bwa Buganda bwandikikoze lwaki otulondera gwoyo n'ogaa nti oyo ajja okusobola okuzimba ekisaawe kyena kivubu njagala okutegeeza akatale ke obutale nga akenateete okuggunda abantu okuli muli obubbi obulimu 25,000 z'olina okusasula 5 by'amazzi ge bateeka ku mulyango akadomola akamu oba bubiri ne busabbuuni bwe bayiyeemu naye nga buli muntu ku 10,000 ez'abantu eziri mu katale omwo basasudde ekyo abali mu mudaala obabbye ate kati ogamba mbu okugjamu bali tugenda bakompensatinga okompensatinga abajja okubba abawamba obuwambi ate bw'omaze ogandi obakompensatinga olagidde minisita yajje akubirize engeri bali gye banaleetamu obukulembeze obujja mu kifo kiwandize n'ogamba naawe kale tukkiriza waliwo ebigenzo obubi bano ababbi abantu bateekwa okusesema ku bye babbye oba okitegedde abantu abakoseddwa n'abantu ababbiddwa bateekwa okufuna reparations and compensations bw'omala ekyo n'ogandika kati akatale kano kalimu abantu bannanyini midaala tubakolemu cooperative engundiivu nga bwolaba nga bakolangedde mu Nakasero n'awalala bw'omala bakola mu cooperative ejja kuleeta obukulembeze obukulembeze buli kiseera ejja kubeerawo ku baana abaliwo abaana baabwe n'abalikolaki n'abaliddako naye kati aba byakoze ayagala kujja abafunire ababbi abapya nga ye yabataddewo ng'ayita mu minisita we olukiiko lwa sekanso twaluteekawo KCCA kanso weeri KCCA kanso mu Lubaga division mweri lwaki tokkiriza nkiiko ezo kubeera nga zizikoze lwaki olagira minisita watategeera na bya Kampala bwe bitambula ku mulembe gwa Samiri Wota Mukakulubega nga MP I will not accept that sigenda kukkiriza ogumuvuyo ate basigaze emyezi ena gyokka kasabampa nenfuna immunity eyo gye neetaaga n'eddoboozi lye njagala okuwaayo sigenda kukkiriza muvuyo ogwo ate na kino ng'akikola sigenda kumuwa comfort sigenda kumuwa comfort abantu b'Nateete mu katale abantu b'Nalukolongo abantu b'e Kabuusu abantu b'e Kibuye abantu b'obutale waffe bonanga bwe buli kabubeeri ku sita waggulu tetugenda kukkiriza kuwa President Museveni comfort ya kuleeta regime mpya y'ababbi mu butale bwaffe bakulembere kubanga bayambadde yero oba kubanga bava mu nyumba bali connected ne first family never ate tugenda kukkiriza kubba sente z'abantu ntutukompensatinga ababbi abaleetebwa bakitatta ababbi abawamba obutale obwo abadde mulinga baggunda abantu ntitubakompensatinge twongereza ate ku bye batukoze ekyo tekisoboka ne bwe naabanga sisobodde kati oluyingira parliament number one agenda abazirya bateekwa okuzisesema abaali ez'oluguudo oluva wano mu Ndeeba okugenda Kabowa okugenda Enyanama oluguudo olwo lwayisibwa dda questions lwaki tebalukola olw'okuba abamu abagagga baguze eri bagambye mu sente ezimu bazongedde kuli olw'obunamwayo n'olw'obunamwayo lwafuna sente ez'enjawulo lwaki luno telukolebwa enguudo ezawalala eri yonna bamukyala musi gye bakoze bw'ogenda ekawempe n'awalala enguudo zikoleddwa lwaki ez'erubaga south tezikolebwa eyo number one kiri part of my number one agenda mu parliament okulaba nti obwenkanya bubeerawo ne mu kibuga Kampala okulaba nti n'emirimu egifunibwa mu Kampala wano tulina emirimu kumpi 18 ku KCCA ogenda kubeera meya wa Nabaki oba kansala wa Nabaki atasobola kumanya nti ne Lubaga south oba Lubaga north oba Lubaga division eri part of ekibuga kino n'osanga nga emirimu 18 gifuna $500,000 ku million 2 owulidde omusaala naye ng'abeerubaga south tetulinaamu local boys local girls n'abantu abagundiivu abasomye ebitabo abava mu Lubaga south abawera nti 5 waakiri gagabana ku ekyo ku 18 ng'abantu abagabana mu ekyo bava walala local content gisookere mu sekanso mwennyini local content gireete mu factories ezizimbiddwa local content abaana baffe ab'omukabaawo abaana baffe ab'Enyanama abaana baffe ab'omu Kasenyi abaana baffe ab'Nateete abaana baffe ab'omu Kigagga abaana baffe ab'omu Ndeeba Mutomusange bagende nabo bafune emirimu mu factories ezikoleddwa ate bwe ziba zizimbibwa tozizimba ku myala okuziyiza amazzi omwala sente zaago zaalibwadde za World Bank
tewali mubaka asobola kubayamba, tewali mukulembeze, teri meya, teri ani afa ku bantu ku sente zaalibwedde myaka 20 getugendamu. Omwala guno guva wano Kasumba zone okutuukira ddala okuyiwa eri ku Lubigi okugenda ne gukwata ne ku Batabata. Laba gwa affecting constituencies 2 abantu omwaka guno gukata okafiira abantu 17 abaana abakadde abakyala abamayumba g'abantu agagenze bwe gujjula na buno obwalo obweno ne bujjula abantu ne balwala kolera abantu ne balwala omusujja nga bwabadde okyogerako. Ebisaawe byaffe ekisaawe ekyewankulukuku tandikira ku ekyo ekisaawe ky'obujjajja ekisaawe ky'obwakabaka kubaddeko ettiimu ezizanyirako abantu basobola okugenda mu sports ne bafuna emirimu gye bakola okwo. Olwaleero mulimu barracks ezero DU ez'amagye abantu bakyasobola kugenda okufuna kasente tebasobola nagenda kukolera mu social enterprises nga bonoogamba ti emikolo gigino luli tubadde tuteekamu expo tuteekamu ebintu ebyenjawulo ate nga olwokuba ekisaawe kigazi osobola okuteekawo naweyagadde ne ground nebanga eyambiddwa. Kati mulimu barracks omuntu wa bulijjo tasobola kutwala bizinesi ye mu barracks. Abaana baffe abandifunye emirimu abandifunye sente abandifunye promotions abandi badde bayiga ebyemizannyo ekyo kyabajjiddwako naye ate kiri bwe kityo. Obusawo bwaffe buno obw'Enyanama obusawo bwaffe obw'Enateete obusawo bwaffe bonna babutwala wali Enateete poliisi newamba buwambi kuwamba buwambi mukubanga tugenda kukola poliisi yali terinawo esobola kuzimbibwa ojjawo sports facility abavubuka bakule batya. Abaana abaawo mu nzigota zaawo wonna n'amasomero mwe bali tegayina compounds wali olinawo Makaayi ng'essomero erina compound naye bonna si bwe bajja okugenda. Owulidde ekitegeeza nti omwana tasobola kufuna compound ku ssomero waaligitira n'akulanga omubiri gwe mulungi. Mulekere ekisaawe ekyenateete development yaliwo olulinga ne village n'esambirawo abantu ne bafuna essanyu abantu ne bafuna emirimu. Bo bano balowooza bulowooza nti bolekawo sports center sports facility awo boyonoonye. Green belts zonna zonna bazitutte ate nezo eziriwo ng'ezandibadde eziri ku myala n'awalala tewali development wabula okuteekako industries abantu amayumba ne gagenda abantu obulamu ne bugenda. Samuel Walter Mukakulubega saagala kuzanyira ku bulamu bw'abantu nkuleeyo saagala kuzanyira ku bulamu bwa generations eziriwo ne zigenda okuddako ffe tubenga tufa ku bya kalulu na kutwala mabaasa agajjudde sente eri abantu abatono. Kati olwaleero weebuuze sente Mwami Museveni Sale n'abalala ze bateeka mu bana abeesimbyewo ku bamemba bwa parliament 2 3 oba 4 lwaki tebaziteeka mu services ezirimu lwaki tebaziteeka mu services abeerubaga bakimanyi bulungi kuba babirabyeko babirabiko nadda mu kiseera kya covid balaba abantu bebaleetera ebisawo ne bateeka mu mmotoka ababodaboda babimanyi sijja kwogera manya kuba nesimbyewo naye ekiseera nga kituuse we must put to question these people. Saaba baweereddwa bokka naye n'ababawa they must account for our money. That's taxpayers money. Kyensobola bagamba kati ba people ezo sente mulye ezo sente mulye njagala kukibaddamu kamagambe ba people nga bwe nagamba abantu ba Arua nga bwe nagamba abantu b'e Kyaddondo nga bwe nagamba abantu b'e Jinja East n'abantu ba Beeri ne wamuzanira ezo sente mulye akalulu kateeka abantu awatuufu. So zino sente zigendeddwa mu kugula kalu sente za muwa musolo tuzono bwononye zandibadde zireeta abantu services ne tulaba nti wonojjanja ffe wano mu Lubaga South akalwaliro ke tulina nga akakulu bakayitako ekitebe abalonzi bokka bali emitwalo 15-17 eligible voters households ze tulina entono neziri mu busenge bwe buti ne bwe buti kumpi tuweze emitwalo 30. Abantu abo ate nga bakeera ku makya ne bagenda abamu bakeera saawa 10 ez'ekiro ne bagenda mu butale ne bagenda ne bawasasula omusolo olowooza ddi okubawa services ezibatuuka n'obabiginiko omusolo state council nayo tekoze bwenkanya bagigamba bwolaba abantu nga tutaddewo services ng'ekabowa bwobadde ogambawo kabowa kati ya absorbing abantu abavudde mu Spire abavudde mu Kayanja zone abavudde mu bebagenda bagunda kabowa ya absorbing bamuwadde facility okulaba nti public toilets gye ziri okulaba nti tukola ate silaamu ndala gye tujja abantu eno mu silaamu babawadde okulaba nti bafuna affordable housing facilities babawadde okulaba nti obusomero obuliyo abaana baffe abato abava mu nurseries primary
pre-primary and primary baweereddwa facilities nabo ne basobola okuba nti bajja kufaanana n'aba Museveni abali Kololo abali e Nakasero n'abali gye bali n'ekisozi. We need to equalize this. Naye twedaga omuntu alina mwoyo gwa ggwanga si mwoyo gwa nsimbi. So yalowooza nti mumpe ngende ndyeko. So yagamba nti kambagule ngende mbeeyo. Eyo phase abantu be Lubaga bagibuuka dda naye babadde babalemezaako embeera eno. Bami nga banoonya n'omukulembeze tebamukola ki? Tebamulaba. Musajja watu Ken Lukyamuzi yagezaako mu Ken Lukyamuzi 1 n'afuna ne gold medal mu kuteesa alwanira obutonde n'alwanira oluguudo luli baali baagala luyisa mu Busega wali. Abantu be Busega Kabaale abo nabaali babatwala Kibumbiro. Nagamba no luyite mu Kitoogo oluguudo luli olwa Northern Bypass. Naye kati olaba nti abantu b'Ekibumbiro n'abalala wadde tebabba gundi tebabagoba mu kibuga kuba nabo bateekwa kuba part of enkulaakulana. Ekyo Ken Lukyamuzi tukimwebazaako. Naye bambi Ken Lukyamuzi tu akomyewo bamugunze bamukiise bamusasuzza ali mu mabanja akola atya musajja wattu akola atya Ken Lukyamuzi. So now is the time njagala bagamba abantu be Lubaga South n'abantu ba Buganda n'abantu ba Kampala ne Uganda okutwaliza awamu mulina empologoma Samuel Walter Mukakulubega mulina empologoma ate bw'oba olina empologoma teweetaaga byakulwanyisa. No, where you have a lion you need no weapons. Gwalola empologoma nga eri mu jjango ng'enoonya ebyokulwanyisa amaanyi gaayo gagyeyimirira oluyi lwayo lugyeyimirira eddoboozi lyayo ligyeyimirira n'ekifaananyi kyayo respect majesty kigyeyimirira. Mu parliament twagala omuntu nga natuwesa respect. Mu parliament twagala omubaka wa parliament nga bwayimirira bwati n'ababaka ba European Union n'Abamerika n'aba UN n'abalala abajja ne bagamba yes gwe tuli naye alina obwongo gwe tuli naye asobola okuteesa gwe tuli naye kyayogerako akimanyi gwe tuli naye is a consultant at all levels policy and otherwise. Ne bamemba parliament banne abasoma ebirala ne baga yes batutuuka ku bintu ebigamba bya policy bya nfuna bya kagirikacha bya kusoma nebya defense. Nzali bwano sebo ebya defense era minister bwojimpa njimanyi bulungi ogikakala bya president Museveni bwe yagikola. Ensonga background yange ne ya Museveni yemu. Background yange ne Evaristo Nyanzi yemu. Obumanyirivu ina bungi. Bring it on. Bring it on. Abasirikale baffe bali mu kubonaabona kuyitirivu. Ne dry rations ezalinga wote ziriwo. Abaana babwe tebasobola kusoma. Bali mu mama yingia pole. Ate ne babeeramu ne basaba binga emyaka 25 ne baleeta nti twalese kadeti mupya yateekwa okubeera waggulu kubanga ava Rushere. This must stop. It has got to stop. It is simple. It has got to stop. Abaana baffe abali wano nga ggwe omuvubuka envuumuulo bakututte osomya amagye tebakutiddeeyo kubanga n'agayingidde nayingiza abaana nayingizako abaana 12 mu magye g'eggwanga lino. We batuukira okumaliriza ng'abaana abasigaddewo abalamu mbabalya ku ngalo. We need somebody to question that. Mukulu Mulwanya Muli, he can bear witness with me ye yaŋŋamba nti omanyi n'ebiseera ebyo nga Sserwanga Lwanga akyaliwo nakave Makerere nga chairman wa Nkobazambogo. I recruited abaana banjawuzi baani sibalaba njagala kubuuza President Museveni abaana bafe abo balagawo. So bino byebizibu si ebiruma Lubaga yekka naye ebiruma eggwanga lyaffe okutwaliza awamu naye bw'oba n'omubaka nga wambala n'omubaka ng'ateesa bulungi n'omubaka nga mwoyo gwa ggwanga then gwe olutalo lw'okwenunula oba olutaddeko ettoffaali era oba weebeereddemu ne pulezidenti waddako oba omuwadde omukisa okulaba nti gavumenti ye ejja kuba yanjawulo kwezeza abawala. So njagala okusiibula abantu baffe mwena abadde batuwuliriza naddala abantu be Lubaga South naddala mwabeeyamye ogamba nti kamukolewe muli mukaaku tannakutuukako gwe mukaaku tusobole okufuna member wa parliament tujjewo ekizikiza ekibadde wano tujjewo ekizikiza ekiri mu Kampala ate tu inspiring n'abalala n'abava ebusoga n'awalala tusobole okulaba nti tufuna parliament ng'erimu critical mass ey'abasajja nga lwe twalinanga Bekule Park ba Ben Wacha n'abalala nange ndowooza nti eyo mold mwendi eno olina Basemwogerere olina Badamiano olina Kweyama ate olina ba Ben Wacha olina abalala
oyina abasajja ingonguli bakyesiimira ndowooza nti kati ye parliament gye twagala si kuzina budodi mu constituency Kasoma waka yataddeko ekipande ambulance munda temulina ddagala my friend awo tuteekwa okuvaawo tujja kubeera nga tuddamu okukwatagana lunaku lujja kubeera lwakutaano atakumira mpeera bankumire naye olina okwongera nawe okumanya omutemwago nga munauganda gwolina okubeera nga okola kuwewa ssemateeka okubeera nga ekisookera ddala okulwanirira oba okudefendinga ssemateeka wa 1995 sako n'okukola ekyo nnyini ssemateeka kyakulagira okubeera ng'okyusa obukulembeze mu luvannyuma lwa myaka 5 mu mirembe ate era n'okusalawo kuli gy'oli ssemateeka kyegamba chapter 5 ya ssemateeka abagigoberera mu bitegeera bulungi nnyo so olina okusalawo kuli mu ngalo zo era gwalina ekisumuluzo ekisobola okuggula Uganda ey'enkya okufuna ebintu ebyenjawulo amasomero ebyenjigiriza ebyobulamu okutunula ebyokwerinda ate era nga biri inclusive nga buli munnayuganda asobola okubeera nga abiganyulwamu rise up wake up okwekyo nnyini ekigwanidde atakumira mpeera abankumire ayi Katonda kuuma amaaso mungi